Okay, good morning mukulu Senkubuge. Neyanziza nnyo n'abalabe baffe mwenna abali ku Salt TV mwebale kuba nti mukedde naffe mukulikeyo mu weekend mukulikeyo mu kusaba naddala abasabidde Karan mwebale nnyo kuba nti mwasabiddeyo era nga nnaku z'omwezi nga 25 tuli Kololo mu Independence Night temwerabira ndowooza tugenda kubanga tuteekamu giya ey'amaanyi okulabika nti tukunga abakkiriza bonna mujje nga 25 e Kololo. Mukulu Senkubuge onako olwaleero ndi mu byamizannyo era nga wenyimiridde wano Yembale yalinga Municipal Stadium naye kati Yembale City Stadium era nga ekindeeseewo kwe kuba nti FUFA yagaanyi abantu okuzannyiramu emipiira nga bagamba nti omutindo gwekiriko si gwa mulembe era tegutuukanye nebanga esindikiriza ttiimu ebadde yayingira mu Premier League, Uganda Premier League okuba nti erina okugenda esambire mu kisaawe ekyebukeddeya ekya former speaker. Wano wajidde embeera nti wadde bateeseewo okuwa embeera nti batereze ekisaawe abakulu abalina okuzannyiramu abakataka FC bagezezzaako okulabika nti bassa mu nkola ebyo ebyali bisabiddwa naye bamaze ate ne bakomawo ne bagamba nti ekisaawe era tugaanye mwongeremu ebintu ebirala ebisaanidde. So ndi wano n'omwogezi atwala abo bayogerera ate nga naye munabimuzannyo atwayogerera Kataka FC atubuulire mbeera ki eno era lwaki babaganye okulabika nti bazanyira wano emipiira gyabwe. Mukulu nsanyusa okulaba amanya neyanziza nnyo ssebo Makumbi webale kutuwa mukisa guno ng'abakataka erinnya nze Kadama Yusufu abasinga gwe bamanyi nga Fabuke. Okay. Nze spokesperson oba media officer owa Kataka Football Club. Okay. Kataka katono ye timu omuntu gyatabanyi yeyayiseemu Kataka yeyayiseemu okuva wano actually woba osaze Nairo okudda eno ye timu yokka gye tubadde tulowooza nti egenda kusambira wano within Eastern wano nga tunagenda eri mu North East. Ngera kuba otunira Bulu yobbo basambira ku technical center Njeru. Okay. Obuse obeera ogenze side zeri. Yes. Unfortunately ebigenda mu maaso bali kutusindika ate tugende Bukedde waba tusindise tugende Bukedde. So Kataka eno twamala emyaka nga 9 ku 10 mu Big League neera batefa tujidde mu Uganda Premier League ng'abantu besunze okulaba emipiira ewaka omanyi Mbale kibuga kinene yes, regional city. Kiki obuzibu kye bwavudde kuki? Ekisooka mu kusooka batugamba batwafuna abagenyi abasooka okuva mu FUFA nga bazze okukola inspection ku kisaawe kino okuba amateeka gati we gali. Yes. Ne bajja ne bainspectinga ne batugamba nti ekisaawe ekisooka twali tetunaba ku paintinga stands kati zizo twazipaintinze. Abalabe babega era nga tujja balaga katono nnyo. Twazipaintinze zonna ka white okalaba. Yes. Ne bagamba tulina okupaintinga fence zino mitalimbwa za fence in white. Yes. Ne tupaintinga. Ne batugamba nti mu kisaawe kino we tuyimiridde ku goal post mu goal twali tulinamu ka space nga tekali musubi. Bagamba musimbe tuterezeewo ekyomukisa omulungi ne tukikola. Ne batugamba bino ebinaabiro bino toilets zino washroom zino naddala ez'abawagizi kuba nze emyaka gye maze Mbale sikwesa nko washroom ezo naye ffe twazikoze era ne tukola washroom zibbiri oba toilets bbiri. Actually omuntu eyasembayo naye okutereeza washroom ezo yali mukama wange mukulu Bujingo we yajjira mu 2017 yatereezaamuuko yajja ku crusade naye mu kapiira tekibangawo. Era ndowooza twebaza owe Pastor Bujingo yatuwa ku mukisa abaaliwo mu budde obwo ne tweyambisaako ku bitoilets ezo ez'ebweru. Olw'embeera ze zaalimu essaawa ezo okitegeera. So okuva olwo teziddangamu kuteera neffe twazikoze. Ne batugamba ekirala kye batugamba nti ekisaawe kino twali tulina okutereeza dressing rooms ezo. Ndowooza abalabi baffe katwogere nga we tugendayo katono. Mukulu Senkubuge kambalageko katono nnyo embeera eno mukulu ono gy'ayogerako. Yes, tugende mu maaso. So ne batugamba nti tereeze dressing rooms zino. Yes. Nga bagamba nti tiimu ezijja naddala visiting team zaali zicomplaininga mbu dressing rooms
zibunya amazzi temuli ebyo byebatugamba mu kusooka byonna tubikola wano wonna mwapaintinzeewo video neno wadde yavaako akasolya naye mwagitereezezza ebyo byonna twabikoze kuba bye batusaba tukole ki tubikole era twabikoze kubanga twagala abantu baffe banyumirwa akapiira actually ebimu ku bye batugamba ndowooza wolaba okumakinga rooms zino wolaba rooms zino kati eno room y'aba referees eno era wogitunda mulimu ne furniture buli kimu twakisaamu oba nkuyingiza tuyingiremuko munda tulabe muwangu nnyo so mwagezezzaako buli kye musobola buli kimu kyonna tukikoze batulaba eno yegundi y'aba referees mwe balina okubeera wano by the way ne pre-match meetings tusobola ozissa wano kuba wotunuulira ku ebipimo bye byetaaga in case of any pre-match meeting eno luumu emala bulungi eno luumu erina ne washroom zizaayo naye ate bino byonna ndowooza tebibaddengawo mu Premier League eziise zonna tebibaddeewo bannaffe bali babadde wano last season season but one Bale Heroes we yayitiramu bino byonna tebyaliwo twabikoze bukozi kakati eno ye dressing room yaffe bweti bwefaanana abazannyi mwe balina okubeera era bino bye batugamba tukole kuba batugamba buno bulina okubeerawo nti omusambi wabazze n'atuula asobola okusena engaato ze wano basobola okussaawo zijaze nga woolaba olwakadde jangu tumalirize tudde ebweru naye nga embeera bwetyo mbadde njagadde nkulage ku mazzi ge baali basinga okomplaininga naye olwakadde ndoza tujja biraga olulala mukulu Senkubuge tudde kati muzaako ki nga tumaliriza kakati ekisooka batugambye kuba obakola inspection esooka ne tukola bye batugamba byonna ne tulinda kiki bagenda okutuddamu kati batuzeemu ne basalawo ne bagamba nti emipiira tugenda tugisambire e Bukedeya mu kisaawe kya former speaker era omupiira gwaffe ogusooka nga 3 tujja kuba tusamba bboolu nga 3 omwezi ogujja September kuba ogusooka gwennyini tugenda wa UPDF kwa stadium oguddako tugenda kubeera waka actually era tugenda kubeera kwawe kuba tugenda Bukedeya ekyo kibakosa kitya mu bwangu nnyo kibakosa ddala okamala obukamazi kuba abantu bafadde beesunze eno city abantu kati okugamba abantu bava Mbale buli geemu yakataka bagende Bukedeya ate nga bufa yatugamba nti baagala community teams no kati tiimu ebanga ise community team kale ate ne mugijja Mbale mu community yaayo ne mugitwala e Bukedeya kibeera ni fair tweyanziza nnyo we are set mukulu Senkubuge olwakadde kambe nga nkuddiza akazindaalo embeera bwetyo bweri ensonga y'essaawa Senkubuge oyo musajja w'amaanyi sebo nkutumidde fulufiga mwali buuza bonna ne fulufiga abaye fulufiga mukambwe naye ntumidde nnyo kale tweyanziza nnyo mukulu Senkubuge kambe nga nkuddiza akazindaalo embeera y'essaawa yonna tugenda givaako tugenda kubanga tulondoola kiki kyennyini bana balinako obuvunaanyizibwa okukitereeza tiimu oba basite kanso oba bafa bennyini balina obanga bakitereeza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.